Oyagala amaaso ameeru ng'agange nga ggwe eriiso lyo lyeru teririimu bintu byonna biddugavu oba nga toyinaamu bintu bimyufu. Muganda wange jangu oyige engeri gy'olina okwerusaamu eriiso lyo ofune eriiso eryeru, eriiso eririnakyo, eriiso eritayinaamu bulwadde. Weegobeeko endwadde ezo ezifunza amaaso gaffe ne gafuuka meeru oba ne gafuuka aga bbulaaka. Mu vidiyo eno yennyini nange Sheila Adita. Hello fam, amanya yenze Sheila Adita. Bw'obanga tonnaba kubanga subscribinga ku YouTube channel yange, muganda wange jangu subscribinge waneno ku YouTube. Tuwa engeri gye tuyina okujjanjabamu ebirwadde ebimu naturally. Bwe ngamba naturally kitegeeza ki nga tukozesa ebintu ebiri natural ebitayina side effect nga ne woba otuusa ekiseera n'obivaako toyina buzibu bw'ogenda kubeera nga osisinkana nga ne woba obikozesezza for the rest of your life toyina buzibu bwonna bw'ogenda kubanga ofuna. Mu vidiyo ya leero tugenda kubanga tusomesa tutya bwe twerusa amaaso gaffe. Igwe beerako otwekuumireko. Ky'olina okukola ku subscribinga. Bw'oba obadde tonaba ku subscribinga, ekigambo subscribe weekiri kikoonemu kya red, akapeesa akabeera waggulu akalinga akade kakone mbajja kuba bakuwa message bwe tuteekayo video empya ng'abeerayo okubaweereza era nze mwana muwala Sheila Adita. Mu vidiyo eno yennyini mubeereeko imbalagirire batya biki bye muyina okukozesa obitabula otya. Katusooke tutunule ku bimu ebireetera amaaso gaffe okubanga gamyuka. Ebiseera ebisinga amaaso we gabeera gamyuka kiba kitegeeza nti amaaso go gayinza okubanga gali affected nga gayina obuzibu bwonna infections eri mu galya. Abantu abamu muli balwadde b'amaaso naturally, abalala amaaso go gayinza okubanga just makyafu nga temumanyi kunaaba maaso gammwe. N'amaaso geetaaga ekiseera bwe gayina okubanga ogooza n'ogooza n'olaba nti no eriiso lyo lirungi teririimu kikyamu kyonna. Nga woolaba lino eryange mu kiwanga nti ne wendikyusa lyonna lyeru, si ku kamera wabula nga ne bw'oba ondabye maaso ku maaso amaaso gange meeru. Amaaso gange meeru yadde nga ngongerako obweru. Wabula nga ate ebyo byonna bisobola okuvaawo nga tokozesezza ddagala lya mu ddwaliro, kubanga bw'onootandika okukozesa eddagala lya ddwaliro oyina okulibeerako buli ddakiika, oyina okulyekuumirako ng'ate lina side effects ng'okulwaza omutwe, okuzimbya ebigere, teekako n'ebintuntu ebirala, okukutula enviiri n'ebintuntu ebirala. Gwe sigalako ku vidiyo eno yennyini tubeere nga twogera ku bintu by'olina okukozesa. Abamu twetaaga just biriisa ebigenda okubanga bikiliyalinga ebintu ebyo byonna ebiri mu liiso, era nga gwe osobola okukwata ennyaanya yo n'ogikuridinga bulungi nnyo oba n'ogikuba mu blender n'otonyezaamu kalemoni katini nnyo n'obeera nga onywa. Wekiba si ekyo amaaso go kwatayo kataweroko bwe kati bulungi nnyo obeere nga okannyika mu mazzi agookya. Amazzi ago nga gookya kannyikemu bwe kati okakamulemuko amazzi obeere nga oteeka ku maaso. Teekako ku maaso ko okumala eddakiika 3, kikole okumala eddakiika 3. Ogenda kuwa amaaso ganeeno okutandika okubanga gatambula okuba ebikyafu byonna ebirimu. Bwe kiba nga ekyo tekikoledde bulungi muganda wange, osobola okufuna amazzi go agannyogoga amazzi go nga bwegati mu kacupa n'ogafuka mu kabaketi konna n'oba ng'oteekamu bw'oti amaaso obeere nga oganyoola. Amazzi ago gagenda kuyambako okwoza amaaso okuggyamu ebikyafu byonna ebirimu. Abantu abamu osobola okukozesa obutungulu kubanga kye twetaaga amaaso gaffe okubanga geeruka kusooka kugoozaamu ebyo byonna biriko. Abamu bamanyi okusala obutungulu amaaso ne gatandika okubanga gayiika amaziga. Gikakoma okuyiika amaziga gali mu kweyoza, kubanga engeri yokka ey'okwoza amaaso kugakaabya maziga, kugakamulamu ebyo bikyafu. Oba si ekyo abantu abamu bamanyi n'okugenda mu ddwaliro ng'ekibatutte mu ddwaliro abasawo kubeera nga babakubamu ako katooki ak'amaaso ne katandika okubanga kabakamulamu amaziga ago, amaaso ago ne gatandika okweyoza. Naye nga home remedy esinga kunywa nnyo mazzi gagenda kuyambako, kunywa nnyo nnyaanya oba kulya nnyo nnyaanya, ekirala kwoza munyezo ez'amaaso n'amazzi aga bulijjo. Okwata amazzi ago n'obeera nga ogateeka mu kabaketi ko bulungi nnyo n'oba nga oteekamu amaaso go bulungi, oba si ekyo osobola okugayiwa direct
mu maaso gennyini ekyo nno kikole omwezi mulamba okwate nga amazzi obeere nga ogayiwa mu liiso okwate amazzi obeere nga ogayiwa mu maaso amaaso ganeeno gasobole okuba nga geeyozaayoza kuba ebiseera ebisinga amaaso gaffe gamanyi n'okubeeramu enviiri nga zeekwesa eno kyovulaba olumu obeera eyo n'owulira obuntu obukutambula eno munda mu liiso n'olumu n'owulira nga akayinja akakutambula amaaso gabeera makyafu vidiyo eno bw'oba ogifunyemu ekyokuyiga muganda wange giwe like okomentinge wansi teweerabira subscribinga n'akadde tokeerabira imbagala nnyo let's meet in my next video.